Ku Royal Host Hotel mu kibuga Arua, Kyagulanyi wasinzidde olwaleero okwolekera disitulikiti y'e Terego ne Maracha. Asoose kubasiima obuwagizi n'obuvumo bwe baamulaze olunaku lwajjo mu kumwaniriza n'awunzika nti mu bibuga ebizze byogera Arua ajja kusigala agirojja nti yayogedde. You saw what you did yesterday. If every city in Uganda does like that, Museveni would be history. So you the people of Arua, you have given us an example, and I am going to tell every place in Uganda to do like Arua. The struggle started here, and you people, man, you are bad. Abuliddwa engeri gy'ayinza okubasiimamu eyinza okwenkanankana enjagala gye baamwagadde. I'm so proud to be called Obini. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Arua. Thank you very much. I don't know how to pay you, but I promise you I will never change. I will be the same today and tomorrow and the other day. I know we don't have money, because if we had money, every one of you would get a free t-shirt, but we don't have the money. We are surviving on love. I am asking you to give the same love to all the Bobby Wines of Arua. Era neeno azzeemu okuwera nti singa poliisi eddamu n'emuzibira ekkubo gy'alina okubeera wa kutambuza bigere. We also tell them that if they close the road, we shall get out of the car and walk. Because everything that we are doing is within the law. We are not breaking any law. Awadde ekyokulabirako ekyembeera ebadde ku woteeri eno nga tewali mu poliisi n'omu, abantu bwe bamulindidde okuva lwe bwakedde okutuusa ku ssaawa nga 6 wasimbuliddewo nga buli kimu kiri mulaala. Now we are going to Terego and to Maracha. For us, we are very peaceful. See, when the police does not bring trouble, everything goes fine. So we continue to encourage the police. Don't close the door. Let us walk in peace and we go and relay ourselves. Ku woteeri wabaddewo n'abadde yeenaanisa omujoozi gw'ekibiina ekirala alabiddwako ng'akyakalira ne ku nnyimba za NUP ze bazze batambulirako nga teri amukuba ku mukono. Kyagulanyi bw'agasse bino n'ayongera okusonga olunwe mu poliisi nti ekyankalanya embeera. The police for not causing any trouble. You see now there is no trouble. That is good. We shall even increase the payment of the police and military in the new Uganda. Thank you very much. Ayolekedde Terego ng'ayita mu bitundu by'ekibuga Arua nga teri mbojjanyi yonna. Poliisi eky'obuteenyigira mu ntambula ze Kyagulanyi akisiimye nti poliisi ekuumye emirembe. Ziri kilomita 20 okuva mu Arua okutuuka mu disitulikiti y'e Terego, ate kilomita 38 n'obutundu 6 okutuuka mu y'e Maracha. Abarua babadde bakamuwerekerako kilomita nga 10 era bwe batuuse ku nkulungo y'e Madibe agenza okulaba nga bamukeeriya olw'embiro okwabadde atambulira n'abasaba bamwerekereze asobole okwanguwa. Tuwawache hapa hivi kwa sababu tunaenda mbali sana. Ukiwa na boda, ukiwa na transport, unaweza kuja na sisi, lakini tunaenda mbali sana. Lakini tunashukuru sana. Akutte ku ly'ettaka eridde Yumbe era erimutuuse Terego. Engombo yene yakutte Kyagulanyi yabigambo ebitegeeza nti teri kutya, teri kutiiririra. Eno bagenze bagiddiŋŋana. Agenza okutuuka mu katawuni k'e Wandi nga bali butoola n'abawagizi nga bazzeemu okuwera.
the poverty among the people of West Nile. It has been 40 long years our children are going to school, but they don't get employment. Muterego talina lukungana lutongole lwakubye okujjako okugenda ng'ayimirira mu tawuni ez'enjawulo mwasinkanidde abawagizi ng'ayogera nabo. The roads that we drive on were built by Amin. The hospitals were built by Obote and Amin. The schools that we have today were built by Obote and Amin. Mu tawuni kansi ez'enjawulo okuli ne Lejju Muterego agenza abakubiriza okulonda abeesimbyewo ku bw'NUP mu bitundu byabwe okusobola okukyusa eggwanga. When you go to pick your leader, look for the umbrella. Anybody comes with the umbrella is a representation of change and the new Uganda. You do not know about me and the things that I can do if the people of Chadondo did not give me a chance. I am asking you to give this young man a chance so that we can introduce a new vibrant Bobby Wine under the names of Monopoly. Oluvannyuma lwa poliisi obutazibira Kyagulanyi kkubo okuva mu Arua wuuyo Terego ne Maracha yonna asobodde okuba kampeyini nga tasse muguwa na muntu yenna n'abawagizi be basobodde okwoleka essanyu lyabwe nga tebalina muntu yenna gwe bakosezza. Wala present wange esanyu linkude nentekamu powder. Ekisaawe kino ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ovujjo mu disitulikiti y'e Maracha Kyagulanyi we wokka wakubye olukuŋŋaana olutongole okusinkana abantu naye gye tuvudde mu disitulikiti y'e Terego abadde asinkana abantu mu tawuni ez'enjawulo nga bayogera nabo okubatuusaako obubaka obw'okumulonda okumutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga. The big numbers present here today shows that your eyes are open. We have not given anyone transport. We have not given anyone free t-shirt. We have not given anyone money. But look how many of you are here. Look how many of you are here. That means you understand that the politics of your country is your own politics. If you eat supper tonight, it depends on the politics. That bad road you see is because of the politics. The poverty that you see is because of the politics. Even how long you live is decided by the politics. Everything in your life is decided by the people you vote. That is why we have come here today to preach a message of unity. Koboko ne Yumbe ze district endala Kyagulanyi zasuubirwa okutuukamu olunaku lw'enkya mu kaweefube okunoonya akalulu oba olyawo ak'okumutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga. Patrick Senyondo, NTV.